Toliko mwoyo. Toyibeera mu mikolo. N'abaana ne baluka mugambe bannange n'abaana omwana yabaluka. Omukolo guleke. Kumanya ng'emikolo girimu ebintu. Olumu nga batuyita ku mukolo. Bajja ne bamugoba ku mulimu. Oli n'abaana yembu lapucha n'abaana bwe pya. Koze kasalaba omuko wagenda tuula. Nga kwe bata. N'abaana ne baluka mugambe nti ye wowe tufudde. Fifi the Queen mkyala Nsubuga wano. Kadde omutto. Kati ekiveera kino ekyawa mattuka ne kijja kigwa. Nze Katonda mwe yayita okuŋŋamba nti n'omutto gubikkula ogukunkumule. Era oli bwe yakuba ekifaananyi bw'ati najja n'aŋŋamba senga ng'akyetolooza omulenzi n'aŋŋamba ebiri mu ntebe bibino ne mugamba bizingeko mu kaveera ako obimpe wano. Nengamba ngenda kujja mbanyumize olugambo lwendabye mu mikolo. Sigenda kwogera bannannyini gyo naye ngenda banyumiza emboozi. Badia bw'oba toli prayer warrior nga gwe swala si mukwano gwo sapuli si mukwano gwo kiwa mirembe eyo ku lusozi ekyo nga si bintu byo toliiko mwoyo mukwano omukolo guleke. Banna mwenga 10 bazze mu box ne baŋŋamba wanuka ejjo olwali okufa okukyala n'okwanjula ebyo bye mukola. Omusajja ne bamugoba ku mulimu. Oli n'abaana yembu lapucha n'abaana bwe pya. N'abaana ne baluka mugambe bannange n'abaana y'omwana yabaluka. N'abaana ne baluka mugambe nti ye wowe tufudde. Bw'oba toli musabi kimala ebintu by'emikolo see it on TV and they say wow kongs byesonyiwe. Abantu balogera ku mikolo mugambe balogera ddala. Ekisooka abasajja baffe agenda okwagala okujja ggo kutongoola nga kyakoze obuganda bw'abandi eyo ku kyalo buli omu agenda akolima. That is one. Namwe abaana ab'obuwala olw'okuba baleeta emikolo nze senga weegindi tebamuyita maama abo bamaama beegunzi beesonyiwe ng'ogenda oduula bitya. Omwana ow'obuwala omukolo gwo bwe gutuukanga naddala mu abagenda okuleeta emikolo zip. Abaana ab'obuwala gino emimwa gyammwe egyo gye gibatunda gye gibaloza gye gibasiraanya mugambe nti ye omumwa gwe gutusiraanya ekisooka temusirika muduula nnyo nonsenseera abaana bagonzi ne mukuba buno obuyimba ye bannange obuyimba bwa maama wange sitabuwa nga bulumya abalogo. Nyongera okubajjukiza nti duula mpola ebigambo bibeere bitono. Bagenda kubaloga mugambe wanuka ejji bagenda tulogera ddala tufe. Naye gwe ndowooza abantu b'oku apartment balowooza oba omuwala mulalu kyokka banda banfuluma bitya nfuluma neekaza nga nyiridde nkoona akakondo kumbe nkeera bba wogganira n'enkuba enduulu. Asikari yambuziza hano madamu is there something that was happening? Ne mugamba no, I was watching a Nigerian movie. Ati nga nkeera muzuukuke waa bannange nze nno njagala tandika kukola lugambo ku bantu ba naye maama ebintu bya kalina neiba wange mulingizaako mulaba nze ndaba alinga ayingiza abasajja ab'enjawulo bannaye ebintu ebyo. Fifi the Queen mkyala Nsubuga wano bannaye mugamba mutya asubire muli bulungi. Ndabye video ya omukulu Bakidaawo sabo nkula musiza ng'ayogera ku nsonga z'ebintu ebibeera mu mikolo. Nengamba ngenda kujja mbanyumize olugambo lwendabye mu mikolo. Sigenda kwogera bannannyini gyo naye ngenda banyumiza emboozi. Emboozi esooka okumanya ng'emikolo girimu ebintu. Olunaku lumu nga batuyita ku mukolo nga tugenda mu maka g'abandi so bwe twagenda nabo because we twali ngenda ginyumizanga mu series buli kye najjukiranga nga nkibanyumiza bwe twagenda nabo nga tunoonyewo okusula awaka waliwo ew'okusula naye nze ng'omuntu nina fiya yange mu bintu ebimu olw'emboozi gye batunyumizanga ku bantu nagamba sisula nze we simanyi so ne tuddayo mu katawuni naye nga si wala nga omanyi ebyalo ebibeera ne kasenta na kasenta kali bit developed nga mulimu obwo obulumulumu mwe musula ne tusula omwo ne tugenda twebaka nga tulina okudda in the morning abatimbi baba beetala abafumbi biki tuyingirewo tutandike ekyatulesezza. Tetwali ba service provider twali tuwerekeddeko omugole omu. Bannange emikolo girimu katemba.
yensonga lwaki bakugamba nti londa metroni wo ng'alina emizi ajja kumira ku byanaalaba kubanga ekintu ne bw'oba tokimanyi ku mukolo kifubutukayo naawe n'obeera shocked omugole. Bwe twava mu katawuni we twava tuserengeta ne tuddayo. Twava mu katawuni ng'obudde buli okke tugenda okutuuka we tugenda wali omukolo ng'enkuba etonya naye nga bannange we tuva okutuuka wali omukolo ng'otambuza na bigere nga ka distance ka kisaazisaazi. Ne tulowooza ejja kukya. Bakwano enkuba teyakya. Tetumanyi buzibu bwava ku famire tuyingira mu nnyumba nga famire issues zaatandise dda. Kati yali metroni w'omugole waffe ffe kwe twajjira yali mukwano gwe kusinziira ku mugole nga yali ku ngoye z'omugole yalabirira buli kintu ky'omugole. Saawa etuuka enkuba yagaana okukya n'abako beewuunya nti okuva mu kasenta n'oserengeta okutuuka ewaka w'abagole bannange nga mpaawo kaaga ka distance kaliwo. Enkuba etonya okufa kyokka nga mu kasenta we bakyamidde wakalu ne gye bavudde yonna. Enkuba abakwano yatukuba mpaka omugole abagole we baasiibula abagole abasajja enkuba teyazikira. So omutimbye yaliwo bambi yali so good nagezako ku improvisinga we banaafukamira we banaatambulira ayeewaza ebisooto ebingi ku mukolo. Enkuba yagaana okukya. Mukolo kugenda maaso tuyingira mu nyumba family issues beevumye beerangidde bino toli waawano toli waawali nga womanyi families. Okay, it was not a surprise kubanga families zonna zirina katemba waazo. Kati ekinyusi kyali wano nti olutalo bwe lwava ku gye waava wajja omukyala gwe bagamba asiba senga yali senga basenga bali babiri ng'omu yalina okuba ow'ensonga naye nga baasudde endoza ne basalawo bagabane emirimu gino emikulu egigendera ku mwana so that tewabeerawo kulwanagana. Senga alina okusiba akagoye ako akasembayo gwe baalonda okukasiba ajja akasiba omugole ayambala ekikooyi. Senga omukulu nga mugamba nedda oyagala kulemesa mwana wange kuzaala ng'abakazi abakulu beevuma abakazi abakulu nga beekuba mu kulwanagana omunyago eri n'azirika baamufulumya bamuwujja ng'omugole ye yakabye dda amaaso olabye ko omugole ng'akabye amaaso gamumyuse nga buli kintu kyamutamye dda naye nga buli aliwo amugamba gumma omukolo gwe tugende. Eyali metroni w'omugole yakozesebwa aba famire eri gye yatwalaga gye twasangayo obusanzi. Omwana muwala n'asala amapeesa ku ngoye z'omugole amapeesa n'agasalako. So tutuuka omugole bagamba nange yambala abagenda obuuza nze sibuulizaako nnyo bantu kujja ngo badde wa family era nayo it's not rare. Ngambagamba nze ngenda kusigala wano eno twajja n'engoye nze nyambala engoye zange kushona ekyo naye akimanyi era mpa gomesi nga nnungi. Omugole yali yatusaba n'agamba mbadde njagala bakwano bange bwe mba nfuluma mufulumireko nkyusa mukyusa. That was her thing ng'omugoye wona planning omukolo gwo nga munnange ntwala ngoye zange nze abamanyi mukimanyi nyambala gomesi nemba kigalo kushona oyo mu byengoye gomesi yazimpanga nnungi. So nze ntuulaawo ngambagamba banoonya metroni omuwala ng'abula yatandika kwejjako waya yekka omuwala n'atuulako ne bagamba ne metroni aluwa omugole ayagala ebintu bye nga metroni tumulaba. Omuwala omu okuva mu famire najja n'atugamba omanyi omuntu kujja ng'alabiriza n'agamba bannange oyo omuwala temumwesiga bamuwadde ssente ayinza n'okuba alina kyakoze omugole. Tugamba omugole tolya mmere baali bamuleetedde ekyokulya mumanyi omugole alyekaawo nga tanagenda mu kidala kozi n'obudde obulya bukubula nga tugamba omuwala tolya mmere. Omuwala tumumanyi nkimanyi era naye nesitore agenda gira tumumanyi era naye abantu singa mwogera erinnya abantu bamumanyi si nnyo kale naye nga bamumanyi. Kati munnange nga tumunga tosooka kulya mmere ngambagamba ne tosooka kulya mmere ddala nga nze ndi mu ruumu wano kozi bwe yabula metro ne mbagamba kantuule wano mbakuumireko ebintu. Kati omuwala oli bw'ajja ne bakwano bange bakabalalu bannange bagamba banaye musooke muleke tuwaze ebintu by'omugole biri seefu abuuze ye tumuveeko tufa kasinge ku mugole afulume. Tufokasinga ku mugole okukebera engoye z'omugole. Omuwala metroni w'omugole ng'asaza amapeesa gonna ku ngoye z'omugole. Bakyala bannange gonna ku ngoye z'omugole gonna ku ngoye z'omugole ng'agasazeeko. Ekikoyi ng'agenze nakyo ekitambala ekimu ku gomesi ng'agenze nakyo ne tulyoka tusattira naye ng'abako batuuse mu nkuba yaabwe etonnya egaanya okukya buli kimu nga kigenze maaso Katonda asaasira
onga sina batwala wala omusajja bwe yayingira bamuzaale mu nju omuko yafuna embiro nga tasobola kutuula mu kifo kumala ddakiika bwe bamala okuzaala omuko embiro ne ziwona ekintu bakiddawo kyagambye nti emigolo girimu ebintu banange girimu ebintu nze ndabye ebintu ku mikolo gy'abantu kwembadde n'ennyongero kakasa nti sitaani abeera mu mikolo ne batugamba omuko okujja yava mu kkomera samuhawo baamusiba samuhawo oyo yenna nga sitaani omuwala ajja atunoonya gomesi zibula ngambagamba nze siina nnyo nsonga entwala mu kidaala ayambala egomesi ze nagiddemu ngambagamba naye nze sambala kikooyi sikirina tufune gwe twambula ekikooyi tusibe omugole nze nina nnyo olugezigezi naye lunnyambye ngambagamba bwe mba nga nze ndi mu kisenge muno saagalamu ayingira mbumbuuza ku mugole saagalamu ayingira mbu nina kyendetedde omugole tutaase omuwala ono agende omukolo guggwe nga nkwata ngoye nga nziwa mugole naye tebaamanya nti omugole tumuwadde engoye omu ku basenga b'omuwala ng'ayogera misana nga buli muntu awulira ng'agamba bamuwaana kale katulabe bw'anaafuluma gumanye olwana omukolo gubeewo naye nga famire ye kusika guleme kubaawo nga tonalowooza nakubabi bali bweru wa famire abantu ababi bali mu zifamire senga yatema akakule bamuwaana katulabe mwanaafuluma nga ye tamanyi nti ffe twayimprovise nze dda nkwata gomesi zange nga nziwa omugole ng'akola appearance ku gomesi esooka ng'akola appearance ne gomesi ey'okubiri ekiteteeyi omuwala yamuyamba teyakisala gwali mushanana teyaguwa no attention teyagusala naye nga agamba mukwano gwe bawangadde baludde ebbanga gwe kakasa nti sitaani gyali mu dakiika yasanga famire gyatamanyi nemukyayisa ono gwawangadde naye ebbanga ng'omuwala afulumira mu gomesi because nze ntambulira mu gomesi nnungi nyambala gomesi z'abagole ng'omuwala afuluma kati bwe yafulumanga nga ngimujjako nga ngipakanga kubanga naye ntegedde obuzibu obuliwo nga tebasala gomesi netuvaalo nga ne gomesi tetuzirina ng'omuwala akola omukolo bwe gwaggwa bayingiza ebintu nga brother w'omuwala mugamba paaki nga tosula wano togaba bintu maama yafa taata yafa beegabire ebintu byabwe bye bamanyi genda otaase obulamu bwo kati omuwala oli yatubira ngagamba bannange nange temundeka abategedde nti nze nabagambye ngambagamba nze mu mmotoka yange sivuga muntu sigenda mu ntalo za famire bagende batusuule ku kabenje ku lw'omuntu wa famire gwe tutwala omugole waffe bwe twali tuvuddeyo naye avuga emmotoka yadduka ava mu kyalo mukwano baamutomera mukama yataasa teyamenyeka naye baamutomera emmotoka nga bw'ogitunulako nti omukolo yaguyingira na ssanyu n'aguvaamu n'ebizibu 10,000 ngenda banyumiza series z'emikolo n'ebintu by'emikolo nzege gye babinyinyonnyolamu n'embiyiganyira n'endiwanya ekitiibwa nti eriyo bye sita nga ngukoze nti bino byange mbifiirako sita kange sibigabanyiza muntu wakiri bigende bivundire ewange eriyo ebika by'ebintu batagaba ku mikolo nga bakwasizza oba nga ofumbiddwa ku lw'ensonga famire ziyina drama emikolo giyina drama ngenda banyumiza drama w'emikolo waliwo omulala gye twagenda ne batugoba ogwo nagwo nguleeta ne batugoba taata w'omuwala n'atugoba nga buli kintu kikoleddwa naye yatugoba omugole tebaamutuwa aya natuuka ku mukolo neneebaka nze taata waka saawa zaali 5 ndowooza abaana bankonako bukoyi muzeeyi omukolo gukoze eki gugenda tandika abantu batudde nensituka mba ngenda okutandika omukolo genereeta nebwatuka nga n'amasanyalaze gagenze ki naye omukolo era ndowooza embeera z'abantu zino abantu abamu bazimanya kati olaba n'omugole yagaana omukolerako mu nju ya kitaawe nennyina n'agenda ate waliwo loogi endala gye baali bamukolerako make-up nga gye bapangisizza ze ndowooza nti ndowooza gye baasuze ne banne naye nakitegeera oluvannyuma nti waliwo wakati obuntuntu obutategereka obukerege naffe tubutegeera tutya omukolo gutuuka nze nyingidde omukolo ntandise oteekateeka abawaka omwogezi aleeta abako nankubira nagaa nno temutulinzeeyo ntiye ate eno kyatutabuseeko dda nti ente gye tubadde tuleetako bukeebuuse ku mmotoka tugigoba kamwokya yenna ente etufuukidde ki ente ne mugamba muli kuki mwe musooke mwetuuke nti tukyanoonya nte ate bwe tubulako tunaaleeta ki ente twali tuli awo okusaamu 9 abaali ab'okutuuka 6.7 nga ku 9 batuuka nze no mu pulaani zange nnyingi mu bwongo bwange bwe mpulaaninga nti okulya kwate kwa ssaawa 7
ne kugenda mu kaka awo maaso nkola ekyenjawulo ekirala akati ne ngamba tusookere mu kulya tuzaale n'omwana ono kati mu kuzaala eyo nalabirayo katemba mungi naddala mu bantu baffe be tubeera nabo abasinga basenga beekola obukeregekerege era kyova olaba empombe ezimu tetukyayagala n'abasenga b'abaana bazifumbe wakiri maama atule ku luwombo lw'omuntu alufumba olw'omuko kuba yalumibwa ekyo ekyenda kye kyekireese omusajja kati ebyo byonna tubibabuulira nomugana ebirala bino waliwo basenga abakayanira okuba basenga lwaki sinze lwaki yalonda gundi obukerege ne butandikiraawo abange lwaki tebafumbirwa mulimu sitaani muki mungi munnange bwe nayingiza abako nagenda okulaba baleese oluwombo lw'enkoko balutadde mu maaso g'omuko ate newabaawo omukyala nze namwekengera manyi katonda oluusi ayogerera mu bantu ng'alemedde ku muwumbo gw'emmere wano nengezaako okumugamba semberako wali wano abasaavingirawo ng'alemeddewo kati bwe baleeta oluwombo olw'ennyama lwali lujjudde bwe luti ne ndutunuulira ne balusindikayo ew'omuko omuko ne mugamba bwe nalaba zonna bazijjudde ne mugamba sooka olye ku nnyama kati bwe yakwata ekifinza olwo oluwombo nalwehengera olaba ebiriwo olaba pulaani eddako oluusi ffe abaludde emikolo tumanya tulina n'abakobe tutwala mu mikolo ne batalyayo kantu n'akamu okusinziira ku bibaddewo omukolo kagubeewo naye ate gulekewo obulamu bw'abantu kati bwe yakwata ekifi bwati ekyennyama nze olwo oluwombo nali nalutidde kati ne mugamba sookera ku nkoko abakamera gye baagala okukwata ebifaananyi naye ekifyo lwakijjamu bwati kimu mu nnyama ono omukyala eyali alemedde ku luwombo n'aluzingako omulundi gumu n'alusindika bwati mu lukuubo n'aluweereza omukyala omulala eyali awo terwadda teyakirya nakikyusa omanyi ebimu tubeerawo awo ku experience gye tuyina okutaasa abamu kakati naye era bwe yali omugole bwe okuyita mu bimpimpi omugole bwe yali senga bwe yali afulumya omulenzi katonda ayina bw'ayogera omulenzi eyasitula drone bwati bwe yasitula drone nesitula ekiveera negenda ekisuula mu ntebe y'omuko eno gye bategeka eno eyetuulamu abantu abasatu bestman ne mwanyinawo omulenzi nekigwa be bu neŋŋamba nenyimiriza ebyuma neŋŋamba omwana wange linda kutwalina selecta po nemuga po linda mukatono njagala mwana wange gwe akulembedde abo waliwo ebintu ebiri mu ntebe eyo binzigiremu n'agenda ku kiveera ne mugamba n'omutto ogubikkule ogukunkumule agenda okubikkula omutto tetumanyi oba entebe ye yali si nywevu ne bagiwagikamu emiti naye nga mulimu piisi z'emiti bwe ziti piisi bbiri nga bazikoze kasaalaba omuko wagenda tuula nga kwe batadde omutto kati ekiveera kino ekyawamattuka ne kijja kigwa nze katonda mwe yayita okuŋŋamba nti n'omutto gubikkula ogukunkumule era oli bwe yakuba ekifaananyi bwati najja naŋŋamba senga ng'akyetolooza omulenzi naŋŋamba ebiri mu ntebe bibino ne mugamba bizingeko mu kaveera ako obimpe wano ne mugamba era bwe batuusaawo omulenzi ne mbagamba neyo entebe mugikyuse eveewedde wali tukole omukolo gukole ki gugende mu maaso naye nasigala manjaayo n'akasente kange naye omuwala namusaasira ne mugamba sente nazikusonyiwa nze situukanga ku mukolo ate otulo ne tunkwata ne tuntwala mu mmotoka